Erinnya Nalongo Kalyango, omukubiriza wa Mataazi Church Katwe. Tuli wano nga twebaza Katonda, Mukama atukoledde ebikulu era atukoledde ebinene. Kati nga omukubiriza bannange tubayita mujje mulabe ku matiribona g'Ekkanisa gye tukoze, gye tulongoosezza. Mujje mulabe ku kifo kya Katonda ekipya. Mujje mulabe abaali bamanyi mu Mataazi Church Katwe ery'enkadde. Mujje mulabe ku Mataazi Church Katwe kati eriwo. Buli kintu kyonna kikyuse. Ekkanisa yonna munda tugirongoosezza, tugiyooyoose, efuuse empya. Tuyita Abakrisitaayo bonna, tuyita abantu ba Katonda okuva mu bifo eby'enjawulo byonna. Mujje mutwegatteko, mujje tusanyuke, mujje tujaguze, tujja kulya, tujja kunywa nga twebaza Katonda olw'ebyo by'atuyisizzaamu okutuusa wano watutuusizza, okulaba ng'ennyumba ye eyooyooteddwa nga bw'eri kaakati. Mukama abawe nnyo omukisa. Mukama abeere nammwe.